Abange mwabitegeddeko nti nno Ivoni Nakankaka baagala kumutta era mwabitegeddeko nti nno Nakankaka abazigu baamuyingiridde nga bayina ebijambiya era ye mu njogera ye agamba yalabye abasajja 6 nga bayina ebijambiya ne bagezaako omutuusaako ogwabuliisa maanyi teekako n'okwagala okumujja mu bulamu bw'ensi. Owange gwe vidiyo eno ogenda kugirowoozaako ki ebigambibwa nti Nakankaka baabadde baagala kumutta? Njagala mmanye endowooza yo ng'oyita mu comment section ovulaba injirekawo ngeri open. Njagala okomentinge ku vidiyo eno woba omaze okugiraba teekamu erinnya lyo n'ekifo mw'owangaalira. Wabula ate nga teweerabira kubanga olaikinga vidiyo eno ekigambo subscribe weekiri nakyo kibalekerawo. Notification bell ngamba akade akabeerawo waggulu nako keeyambise gw'okakoonemu. Buli vidiyo gye tuteeka ku neno naawe egenda kubanga ekutuukako. Nze abeerawo okuweereza gw'olaba mu katambi mu ddoboozi n'ekifaananyi amanya yenze Shila Adita. Yonna gye muwangaalira era gye musinziira okulaba vidiyo zino njagala mukimanye nti nno mbalowoozaako mbaagala nnyo mwebale kubanga munneekumirako. Bwe njogerawo ntyo njogera ku bantu abali emitala w'amayanja nga Saudi Arabia, Jordan, Qatar, London, America, Uganda, Kenya, Tanzania. Mwebale kubanga mutulaba mbaagala nnyo mwebale kwerekereza data wamwe n'ogamba sigenda yita ku vidiyo y'ono omuwala kammala ogiraba. Bwe kubanga gwe mulundi gwo ogusoose okundaba naawe nkwebaza nnyo weebale kuyimirirako ku akawunti yange. Wabula ate nga nkusaba saagala oviirewo ngalo nkalu. Njagala obeerenga osubscribinga, olikinge, okomentinge. Viewinga video woba osobola n'okusharelingako ku link n'oyita bannabalala ne babeera nga batweyungako. Mbaagala nnyo. Ebigenda mu maaso Nakankaka owaffe mukyala Sefuko Omubwati, mukyala Alani Omubwati nnyini mikisa kamaama w'abakadaama. Abazigu bagezezaako okumutta. Abaami baamuyingiridde ne bajja n'ebiso. Abaami baabadde 6 nga baagala okumurepinga teekako n'okumutta mu njogera ye bw'atyo bwe yagambye. Era nga mukazi wattu yavudde ne yeekubira omulanga ku mikutu gye egya intaneti okuli TikTok. Kwawangaalira era kwakolera ebintu bye byonna ebisigadde kwalina bafanizi abangi. N'akabatema n'abagamba mmwe mukyali eyo wabula nze nabadde ngenda kuttibwa. Era ng'abantu ababadde baagala okunzita simanya ni abasindise simanyi na nsonga yaabwe lwaki bagezaako okunzita. Libadde ebbanga ng'abantu baneeno bannondoola era bamaze ne batuukirira ne bamenya mu nnyumba yange gye babadde baagala okunzitira. Simanyi ensonga yaabwe, simanyi ani abasindise, simanyi lwaki bagezaako okunzita neetaaga buyambi. Kati nno ogwo gwe gwabadde omulanga gwa kamaama Nakankaka ng'akaabira bafanizi be nti baagala kumutta. Wabula nga bw'omanyi bafanizi mulimu abavuddemu ne basimbula eddoboozi ne bakaayuuka ku ddoboozi ne balaga obukambwe bungi nnyo nga babwolekeza omukyala ono, omukyala Nakankaka, maama waabwe, mukyala wa obi waabwe, mukyala wa mukwano gwabwe Alan, ex wa Sefuko. Bamujjiddeyo enjala ne batandika okubanga bamwolekeza ebigambo ebikaawa ebitanyuma, ebimu nga byabuwemu ebirala nga si byabuwemu. Ne mubaamu abamukansolinga ne mubaamu n'abamugamba ffe obwo obuzannyo bwe twakoowa emizannyo gyo tumanyi kiki kyobala, tumanyi ki kye weetaaga, wabula si leero tetugenda kubanga tukufaako olunaku olwaleero, tetugenda kubanga tukubeererawo, tetugenda kubanga tukuyamba. Bw'oba olaba nti oyagala kuttibwa genda ku poliisi geegana amagezi ge bamuwadde. Nga tetunnaba kweyongerayo njagala okubajjukiza nti nno eno ye YouTube channel yaffe nga ffe bankuba kyoyo tukola ku bintu bingi nnyo, tugaba counseling wabula nga tetumotivatinga, tu inspiringa, tusomesa. Gwe kyolina okukola subscribinga, likinga, commentinga, teweerabira linnya lyo ekifo gy'owangalira okubanga olaba videos zino. Osobola okuŋŋamba Adita nsaba otumireko maama wange oba taata wange oba baganda bange oba omwana wange oba omwagalwa wange, nsaba obeere ng'omutumirako muganda wange nja kuba nkikola mu bunnambiro kuba nange njagala okukolayo ekintu ekibasanyusa ng'okubaddiza ku biki bye munkolera. Nja kuba nkikola gwe teekawo obubaka bwo kasita nnaba nga mbulaba, trust me my dear, nja kuba nga nkikola mu bunnambiro. Tugenda mu nsonga, tukyagenda mu maaso n'ensonga za Nakankaka. Nakankaka abadde nnyo mu media era nga ye muntu omu atayagala kuvaako. Akoze ebintu bingi nnyo, obujogoli bungi nnyo okulaba nga yeekumira ku media abeere nga trendinga all the time. Omuli okufulumya obutambi bwe obw'ekiseegu, omuli okukaabakaabanga amaziga, omuli okusabiriza ssente. Kaakati munnange leero yaze n'akabadi kapya. Sigenda kugamba nti n'abantu tebabatemula, nedda nja kubanimba. Sigenda kugamba nti oba abantu
abazigu tebayingirira bantu nja kubanimba newobanga toyina kyoyina bo ye omuzigu tekimugana munnange kusalako kutuusaako bulabe asobola bwabanga kyeyagiridde era nga kyeyetaaga asobola okutuusaako obulabe obwo wabula nga ate wano bafanzi baganye ne bagamba nedda nnyabo togenda kuddamu kubanga otusiriwaza era mulimu omwami amubuuziza oyina kaki mu bulamu buno obwensi akagenda okusikiriza omusajja ajja okubanga akutta ye igwe nga gwe Nakankaka bakubbe kale katugambe nti bazze kubba bagenda kubba kikyoyina tonnaba kukola nti oba oyina mmotoka tonnaba kukola nti oyina bintu bya bbeeyi mu nyumba toyina mulimu oli awo jobless tukimanyi nti nno oyagala ssente kyekikukaabye oyagala tukuyambe tubeereyo nga tukabirira dakiika tusonde sente twakowa obubbi bwo tetugenda kuwa oli malaaya bamuvumye ebigambo bingi oli malaaya mukola gwa kusabiriza gwokka kudda ku internet kwetegeraawo kwekola bintu bya kisiru mu kifo ky'okukola abantu nno bavudde mu mbeera ne babeera nga bamuvuma bubi nnyo left and right wano tebamulaze kisadde n'omulundi n'ogumu naye abaana abawala nga mweswaza ne mwese ddaala Nakankaka kyali mwana muto gwe fokasinga ku kyoyina kukola beera ku mulimu gwo okole my dear trust me ojafuna ekyo kyeweetaaga njagala mmanyi ekikyolowooza katambi kaneeno ngoyita mu comments amanya yenze Shila adita mbagala nnyo